Kemu omalirize nzijewa Honorable Mpindi. Bali bategeeza nti oluggi lwaffe luggule naye ffe tulina abafulaga bearers already. Temujjanga mulowooza kubeera abafulaga bearer naye mujje mu kibiina. Naye ekirala nze neewuunyiza lwakuba bwe twogera ku bantu abamu ng'oli agamba kati alabika n'oyo WNRM. Bw'oyimirira n'ogaa nti mukyala baagala ono mukwano gwange oli agamba nti kati oyo baagala alabika WNRM. Naye omukyala eyakwata fulaga omu bw'ati mu Busoga mu Jinja City Manjeri Chebukutiga n'awangulira NUP flag. The best way of rewarding her kwadde musobola bweru. Ekyo kyekibiina ekigamba abantu tuzimba tugenda mu maaso. Tewali kuzimba. The whole Eastern, the only woman MP nakwatira flag nakutwala mu maaso n'omuma flag. Ekyo otegeera ekizibu wekiri. Kati bino ebintu bino njala mwe mukitegeere mukaabe nga mukaaba mumanyi gundi tereza kamera entunule mu bulungi. Mukabe nga mukaba mumanyi nti bw'oba oyagala fulaga ya NUP mwe babaagala b'enkya n'abalijja mulina kufukaamira Kyagulanyi. Kintu kyenga omuntu Bobi Wine yasalawo ye yabadde mu komiti eno kakati naye kakati gwe ye komiti yabadde mu Mwami Lwanyaga anti Lwanyaga Lwanyaga omulaba wa muziro gumu ne Kyagulanyi nti kituufu akakiiko tekabiramu bagwira abateekawo bwati tawo bambogo njagala mukole kye mwagala kyobola bati yalonze bantu b'amaanyi nnyo ani amanyi Lwanyaga ani amanyi Lwanyaga era olowooza NUP eyo terina bagiwagira abalina abatunulako amaanyi okusinga Lwanyaga naye adde alina okulonda bano abajja okukola byayagala agende ku mmeeza asalewo ekintu kyemukono bano mu kitabo kyabwe kuba ffe twakifuna tebannakirangira baawa woman MP nekigenda omukulu nagagwa no mulindeeko balina akagamba ke bakozesa reevaluate yakuwa reporter akwezi yakakugamba omukulu alagira reevaluate awo nga takyagala n'empigi kakati mwe muzuule DNA yammwe mugende mukole DNA mutandika okulaba nti omuntu alina okukwata fulaga gwe Sseggona nalabyeho na Buseggona ayogera ninga na Buseggona DNA eyo si yabano naye bamuwa bendera mu 2020 kati bikyuse bali bali bawammaata ebintu kati baddayo ku musaayi oteeka okufaanana bo okufuna fulaga n'ekyo bwe muba mujagala waliwo benamanyi agambako nabo Sekabira nimuga nti ye Sekabira waliwo abadde abatuula awaka wa gundi nga omukyala Babbi baatuma genda ogula ennyaanya genda okole kino babawadde fulaga mufukamirire omukulu oyagala Sseggona agenda afukamire wali babutuma omunnyo leetayo kasukaali kaweddewo leeta obutungulu kola bwoti nga bakuwa fulaga naye bwe mutaakola ekyo kintu kya muntu ogwo singa mwagala where the people power applies ye mu NRM tiyadde tulina obuzibu bwaffe mu kamyufu kaffe Joyce abadde luuyi ekibiina in fact the other day ojjukira mu kusonda ensimbi y'omu ku baali yennyira ne basonda kati abadde muwulizza ebbanga lyonna kati yagala agenda afukamire kati Joyce baagala saagala mwononera byabufuzi bye nakimanyirawo wano nenkimugamba nawe ate ajja kukuwa fulaga era nze Joyce baagala bakufuna fulaga nandikyewuunyiza ekyo kyali kiriya kiki ekyali clear nti tajja kufuna lwaki nina ensonga naye tajja kufuna bayi tebajja kumuwa naye kyeŋŋamba nti mwe mwetereeze munda mummwe tuyinza kuwona fulaga lwaki ng'ate akoze ogw'omunyini otugende nti Joyce akoze bulungi Bwana Kyagulanyi alina empalana eyankomeredde asobola okuwalanirako ne mukwano gwa mukwano gwo n'amuwalaniramu kakati kyekizibu ekitawaanya bano nti Mpuuga ng'omuntu aba n'abantu nga mikwano gye natulako wano lumulenga nti zabanaye Mpuuga ng'omuntu mwagala naye tetukkaanya mu byabufuzi omuntu agaa nti oyo Mpuuga olaba lumulinda kyagambye kati bano abaali close Honorable Ssenyonyi yakyogeddeko ekyo naga nti Hassan Kirumira mukwano gwa Mpuuga yayogedde ku I think abaka ba parliament nga basatu naga bonga twabaddiza kaadi ate ebya Ssenyonyi gwe biveeko nja kudda wano lumungu Hilary Kiyaga oyali mu DNA yaabwe ne bwakola kyasigala awe wa fulaga oyo DNA yaabwe okay honorable dakiika 2 njagala ompe kyolowooza 2 n'ekitundu tolina bintu munno waayogedde ayambadde yero kusinga ye ayogedde ekisooka nze bano ba Joyce baagala ne Basseggona mbeewuunya nze olunaku lwe baalangirira Electoral Management Committee ya NUP
nalinako CBS awo neŋŋamba Made in Sereko ne mugamba nti si eno electoral committee gye baddewo sirabamu kyamakulu kiyinza kyegenda kukolera bantu bali mu Nuupu na bannayuganda kubanga eteekeddwawo kutuukiriza birooto byabakulu ba Nuupu kye bawagala. Tonafuya ba Mwami Lwanyaga. Kyali ku likodi. Mwami Lwanyaga musajja muyivu. Sebuufu musajja muyivu. Mwami Lwanyaga yali akozeewa. Bonna okuva ku Kyemutaayi paka ng'ogyeko Sebuufu kansala. Kubanga ebintu bino ogenda ogoberera track record. Kakati Sebuufu kansala. Omugane tijanga oveting Sebuufu mukwano gwange simuyinaako kizibu oveting abantu abagenda okubeera mu parliament amanyi parliament bwekola amanyi parliament yeetaaga muntu ki bino ebintu abantu bye bagamba simanyi senior 6 simanyi senior ki yes ebeje ebiri naye parliament eyina ebintu ebirala bingi nnyo byekola kakati ngenda okulaba simanyi n'abadde good president wa Makerere simanyi n'abadde wano simanyi nga batadde ku komiti ey'obuvunaanyizibwa egenda okulonda abantu abagenda okuyamba eggwanga ng'eproducinga ababaka abalungi abagenda okuteeseza eggwanga nzaawo okawoka we nasooka okukubiramu ekituli kakati I'll add you a few seconds, Honorable. Then bw'obanga bw'otyo bw'olowooza then obanga nti n'abalonzi bennyini abatali bayivu tebalina kulonda bagenda bakiikira mu parliament because tebamanyi bigenda parliament birina kubanga ekola because be balonda at the end of the day. Omulonzi wanjawulo ku kino atya kubanga omulonzi awulira biki omuntu byagenda omukolera manifesto y'omuntu n'asunsula ne track record y'omuntu na biki omuntu oyo byali kakati ono bakugambye nti gwe baagala kankugereza wano kati ng'ewaffe wano mu Kampala bakulimitinze nibaga ono ffe gwe tulwese mulimu abantu bangi nnyo abalonda nga tebamanyi naddala kati omuyaga guno oguli wano naddala Kampala ne Wakiso abantu balonda bulonzi ffe tulonda manvuuli ffe tulonda tatunuulira na kintu kirala kyonna kati abantu abafaanana bwe batyo oba obaggyeko omukisa okulonda omuntu asaanidde ekyokubiri gwe gwogenza okulonda eri agenda kuteekako ki ekyo kiba kikulu nnyo naye gye bivudde gye bigenze bitambulira ekyo ekintu kyennayogera era kyatuukiridde kityo omukyalo oli Nakandi abadde ayogera wano n'akugamba nti omuntu n'akugamba nti Makindye Musiri neesimbyewo Faluku Ntege neesimbyewo ne Alan Sewanyana bo beetunuulira bo bokka ndowooza ono nja musinga ono nja musinga gwe n'osokoola eri omuntu n'omugamba nti kati ono gwe tuwadde wano enkya nomaa n'oyogera ku democracy n'oyogera rule of law n'oyogera transparency you cannot give what you don't have kakati ekyo bw'omala okukizza wali wabbali era oli akugambye era Nakandi nti omusajja muganda wange Sebuufu yeesimbye ku bwa kansala ayina abamuvuganya bw'omuleese ataasunsulayo bakansala bw'ogamba mbu simanyi azeeko ebbali kino ekifo kimala okuyitawo Adamu buli wobeera n'abantu oli wano ku NBS olina mikwano gyo kati ogenda bannyonnyola atya komiti gyetuulako naawe tyagwe tukukubye ettale tuleese empindi kubanga yasinga yali red flag ekyo nekitambula bwe kityo bali ababadde bavuganya bamusiri Bafaluku Ntege baani ogenda bakola ki nalaba omukyalo oyo nze naye simumanyi nnyo oyo win naye nga avuddemu neŋŋamba be nali naye nti ono omukyala mugezi kubanga bagenda nga Zahara Luyirika ne Shamim Malende ne babayita mbu babakakkanye omuliro guleme kubeerawo nnyo kyokka ga bavuganya bali basatu oyo wini avuganya Zahara avuganya ne Malende ne bayitako babiri ekyo kiba kitegeeza nti gwe tolina mu abo be bagenda kukonsidaringa toli mu kibalo vaamu era teyakola nenga mwono mugezi nnyo kati mu byobufuzi ekyo oba omaze okulaga baogedde nnyo ate singa bagezi bandisirisenga Lwanyaga oyo kuba Lwanyaga ebyo sibyogerako kubanga biri simanyi mu kooti agiyise na kooti eri gye balimu
ebisijja byogerako naye boogera juzi nawulira muganda wange Sebufu ng'agamba nti abantu bagamba mbu bayise eno waggulu ate ne ground bagiina nnyo naye ground eyo ffe twajawulamu ebiti bisatu ekiti ekisooka tusobola okugenda awo mu butawuni ne tubuuza ku bantu abali awo ne batubuulira endowooza yaabwe ekiti ekyokubiri ne tubuuza ku bataka b'ekitundu n'amaana agamba nti naye ekiti ekyokusatu ate ground eno tugisitula ne tugitwalira bakama baffe ne basalawo naye nga kiki ono kyayogedde kakati ekyo kikulaga nti noba olina ground ng'abataka bakusembye busenta bwe bagenza okukola sampo bukuwadde kati abakulu aba waggulu basalawo ne bagamba nti gwe tukukkiriza naye nze waliwo byeseewuunya Adamu nayogera wano era leero kankiddemu nga twakayingira palamenti Joyce baagala ono yaperereza gangama Mpindi oli mugezi nnyo obwongo bwobwo tebusobola kubeeramu NRM ne mugamba NRM erimu kisebo gyoga ntesaana njagala okutwale mu Nuupu kankubire wano pulezidenti wange nfuna appointment Kyagulanyi tugende ne mugamba baagala tujja kuba tetunnamalako kisanja kyo nga weewuunya ebiri mu Nuupu era n'atandika byewuunya nga weebadde bitambula njagala osembyeyo ekigambo kimu tovola baseewuunya biriwo olunaku Saturday ng'ovuddeko eno naye Saturday eri maaso twali tufuluma mu CBS awo ku talk show ne tusanga Honorable Walukagga yalinaawo abantu awo Mayor Walukagga ng'alina baanyumya nabaawo abantu bangi omwami omu n'amugamba naye Walukagga nga batomedde kakati kadi yo y'obwa Mayor oyinza otyo gisuulawo kakati wagisuddewo kakati oli mweno tebasobola kuwa kadi bagenda giwa Sseggona Walukagga n'agamba nti mwontunuulira bw'oti ompita musiru gw'ogamba nnyinza okusuulawo kadi yange nga ndowooza sigenda kuyitamu by the way nze n'okujja okwesimbawo baŋŋamba bugambe saalinzekka ekyomukisa omulungi twali abantu awo bangi ab'enjawulo kakati era omuntu gwe nali naye mu mmotoka naŋŋamba nga tuzze mu mmotoka tuvaawo naŋŋamba oyo alimba newankubadde teyinza kumma Sseggona Honorable Walukagga ng'avudde mu kakiiko k'abakulu abo yalabikako mu mawulire nga yeekokkola akakiiko n'ebibuuzo ebizibu n'agamba mu bye nasomye kuliko ekibuuzo kimu ekyazze era n'agamba oluzungu lubadde lukakali nnyo ye yasinze ba Sseggona abasoma amateeka gwe nali naye mu mmotoka naŋŋamba newankubadde Nuupu erina ebituli teyinza kumma Sseggona neewa Walukagga ne mugamba ssebo ebigambo ebyo byayogedde lwakuba mmwe temusoma bantu nze nkakasa Sseggona tata alina kaadi Rovans dakiika njagala 2 zokka mu bufunze dda njagala oddemu ku byowulira nti osanidde okubiddamu ku byogeddwa wano dakiika 2 zokka zikose bulungi ekirungi abasinze okwogera omwali mu yero mukwafu omulala ali mwasemberera okuba yero constitution y'ekibiina kawaayiro kaayo 6.4 egamba nti executive board erina obuvunaanyizibwa obuleeta bafulaga beera mu buli kalulu akaba kagenda okubaawo election yonna naye akakiiko ako kaweebwa obuvunaanyizibwa okulonda election management committee nekola omulimu ogwo ku lwagwo era ne mwe nga committee okusunsula ate ne mukwata amanya ne mugaba wabali nkugambye mu constitution what is the essence? I know. The essence is obuvunaanyizibwa bwa executive board ye determining aba candidates mu constitution so bwebanga ina bwelonda election management committee nga committee mwina gwe musimbye gwe mulonze nti yono executive board erimu baani mwami Kyagulanyi n'abalala bangi okubanga osemberedde bweraba nti tasaanidde nga ate mwe muwadde sobola okumugjamu bwe executive board erina obuvunaanyizibwa kubanga eno process etandika na nomination ekirungi oli mu kubuuza executive board elonda election management committee negiyambako era gyeripotinga nezaayo ebyo byefunye so executive board erina amanya gesobola okugaana nga mwe mugawadde ground assessment n'ebisigadde byonna bigobererwa okusinziira ku executive board kubanga EMC ekola omulimu ogwo ku executive board kunkinyonyodde bulungi ekyo naye bwenzirayo katono yamba kubatubuliriza ground assessment mwe mugikola si executive board mwe mugenze ne mukola assessment nkaaga yammwe ne mugamba gundi agiyina
ate ne mugitwalira body kyobuuzizza kyogezaho okubuuza nti why do we report to executive board because mandate gyekola ki why does the executive board cancel what you've come out awo olina okubanga memba w'ekibiina otegeera akawaliro kyekagamba akaleeta executive board n'obuvunaanyizibwa bwayo okutamininga n'okuselectinga aba candidates bwewaako EMC. Ekyokubiri, mwami Mpindi owulira olumirirwa nnyo NUP ne weerabira NRM eyakugamba nti gwe kasito ndeeta buli muntu yenna bw'afaanana ne bwakiba kidomola kasita kinaba kituuka mu parliament ne kigamba yes kati gwe oli mukulumirirwa nnyo kweyo ensonga n'ekirungi oli mu budde bwange mwami Mpindi bwe nali nkula bagamba palamenti siga lya ggwanga ababaka ba palamenti bamala okuyingira wali mu palamenti bakolera ggwanga kakati baba bakolera ggwanga ffenna kitukwatako bannayuganda kakati gwe oba olowooza nti biba byenup oba olimbye kyenkugambye nti gwe oli concerned naye nga gwe wennyini mukama we yagamba ne bwe kiba kidomola mu kisindike mu palamenti kati kinabanga kinawanika omukono nga kiri mu palamenti kati nze awo neerabirewo ku mukulembeze amazeeyo emyaka 4 nga ŋŋamba ekyo so ekisembayo ku kino nga nziramu nti mu harmonization wabaddewo party-led harmonization ne candidate harmonization naye party-led harmonization obukulembeze bw'ekibiina bwateekawo ba deputy presidents badde babukulembera okuharmonizingisa abakulembeze ab'enjawulo so kiri kibadde baga lwaki baayita mukyalo no nga tebamuyise lwaki bayita bali ababiri abawagizi abo baali batandise okubanga bafuna fiction maybe just in a minute not actually less than a minute njagala oyogera amazima okusinziira ku ttima mukyala Zahara Lwirika mwamuvetinga kuvuganya ku kifo ki mukyala Zahara yavetingibwa ku kifo kya Makindye West lwaki akatambi because sagala kubulya ddiwe nalina interview eyo kujjako ng'oyagala kimanya but akatambi ako kosanze nga nzanya yakugambya atya buli otubali tugenda mu briefing abantu bagamba nti until tumaze okuvetinga ekifo kyo kyasobola okukyusa era mbadde mukigoberera nti nyeko bw'asaba aveemu naye ate yamala najja n'avetinga mukulu teyavetinga Kampala. Pardon? Teyavetinga Kampala. Yavetinga byombi. Yavetinga Makindye West. Yavetinga ku Makindye West. Kampala ne Makindye West. Kugambye yavetinga ku Makindye West. Kubanga yasaba n'akyusa so yali avuganya nabo Makindye West bali bakimanyiiko. Party processes sobola okubanga gwe ali ebweru tozitegedde naye nga bazitegeera so because statement yo ekontana nekyayogera anti gwe ng'omuntu ekyo kyoyagala no and I play that again because ye ali ku record on my show okay kaga nti navetinga nga mubaka wa parliament omukyalo wa Kampala si Makindye West eyo navaayo those are words nenkugamba nze abali munda abaali bakwasaganya ba candidates Zahara yakyusa n'asaba n'ateekamu expression of interest nga agenda ku express nga kadakiika emu yokka tujja byongerako ebisigadde kwa from but dakiika emu ku nsonga eyo nze mbadde nsaba mwami Lwanyaga ne bakama baffe mu kibiina kyaffe ekiganze kya NUP nga bwe nayogedde njala kukiddamu ensonga ya Makindye West tugireke mu mutima mulungi tugireke tuba tuwuddisa abantu si basiru nti tebategeera ate mukyala Zahara Lwirika mukyala mukozi ali hard working kunoonya akalulu akutegeera mumulabisanga omulimba mu bantu omukyala avuddeyo n'agamba navetingira eno bwanga byazzewo ebityo nga badde party position nti bannaye ffe for this reason and the other tukuwadde wano temugezaako kukirimbiramu nnyo kimulabisa ate ye bubi ng'omulimba ate nga abadde asobola okunoonya akalulu ke mu mutima mulungi n'akawangula okusinga tokulanga muwonoolera bwe muti nja kuwa abamu ku banywanyi movie bagirabe bagiyita My Brand is Crisis. My brand is crisis. Actually, our brand is crisis. Bwe bate bagiyita ya Sandra Bullock. Oyagala jjuwa baani? Nga mwannyinaze Lwanyaga agirabe movie eyo. Our brand is crisis. Our brand is Sandra Bullock. Ensonga esembayo bino byonna tubyogedde byabaddewo. Ekisooka njagala okukubiriza abantu bonna batafunye flag. It's not the end of the world. Don't go into depression. Tewennyamira.
kasita okkiriza Thank you. nti kapasite yo teri in doubt, Thank you. kasita okkiriza nti obusobozi bwo Mujja kuddamu naye bino bye tugendamu kati aftermath yegenda okulaga nti bano babadde vindictive oba nedda, ojja kulaba tunagenda okujja ku ego wiiki ejja oya nga tutegedde kyozzaako Tereba. ekinkoze obintu totuwadde kuzimu ku options z'olina ate nga nkugambye oyagala kwefuula muntu mulala atali wa mawulire. no tuli options essatu independent Kakkana. waliwo okwegattako Kakkana. bibiina ebirala nga FDC Kakkana. ekibiina nga DF NBS weeri, Mityana weeri, Uganda weeri, nawe wooli. nange wendi. Thank you. Thank you. Thank you. President Museveni's rally, I hope they won't vote. Ebifaananyi biri wano nja bibalagako. baba tebajja kulonda ekyo badde mbannyonnyola nti omukwano gwaffe olwokuba enaalemu ejja kubaawo twakabeerawo emyaka 4 omwana yajja kulwala yaffe ya 96 nga muto kati mulonzi Good. mubaleke nate bw'osinziddeko ga nti olina obuwagizi bw'osinziddeko ga nti olina obuwagizi ekifaananyi kyolazaawo nga honorable Kyagulanyi alina gyali nga alina akaana kamuli wano nga kwogera nga kamuli wano bbali kati nako kagenda kulonda. Okay. Well, good evening, Adam. NRM is a winning team. Thus, tell Madame Joyce Berger to join it and contribute to the development of Mityana district. Her intellect can ably suit in NRM. Ye Roland. and I'm ready to receive you in the part on behalf of the Secretary. Roland bwati bwakugambye. Kat. Then Councillor Bukenya agambye nze waswa Bukenya Councillor Nansana municipality yadde kadi nagiwangula ate ne bajinjijjako sikkiriziganya na Honorable Bumali tewali councillor gwe bagamba kutambula n'abantu. Honorable Bumali alimbye n'abalala Gwo bandimugambye bagimuwa ne bagimujja kati ali mu bebaawa nze ngambye bebaawa. Okay. Well, njagala tugende ku nsonga ey'okubiri ndowooza ntandike ne muganda wange Rovans otuula ku election management committee nteekateeka y'okusunsula mwagikola ekyasembyeyo kuwa kadi eri abegwanyiza ebifo by'ababaka ba parliament. There seems to be a lot of dissatisfaction. Waliwo obutali bumativu mu bamu ku bantu ate nga bakulembeze ab'amanya ate ab'amaanyi bemutawadde bendera. Yes, does this concern you nga electoral management committee? Ekyokubiri balina ensonga zino bye boogera byonna birimu eggumba musaana okubawuliriza. neyanziza 2021 ebifo ebirondebwamu for example bya local government mu Kampala byali 463. 2026 ebifo ebirondebwamu nebisala nebifuuka nebibabijjako 199 nebisigala 260 something. That is Kampala, Wakiso n'ebitundu ebirala mu local government. Nga ne bw'okwata bakansala bonna ababadde ku kaadi y'ekibiina kya NUP n'obagala badizibwe kaadi nga tebakyaza mu kanseri gye babaddemu. For example, kanso y'e Lubaga yalina bakansalas oba abakulembeze abali mu 9 naye bwe twogera olwaleero eri mu 5 ng'ate NUP yalinako abagenda mu 63 mu eyo kanso. So nga ne bwogera nti bonna abakulembeze abadde balina kaadi yo obasigaze mutufu era nga tebakyajja mu kanso yemu eri gye babaddemu. Kyokka ate nga waliwo n'abapya abakola ki abaagala. Kati embeera eyo nekwetera nti olina okubaawo amaloboozi agagenda okuba nga tegamatidde kuba yabaddeyo naye ate mu kuzza takomyewo naye nga ne bwandyagadde bonna obaddize tebandikomyewo. Political Parties and Organization Act eyina bwewe ebibiina okutambuza emirimu gyagyo nga teginyigiriza abo abasazeewo okkiriziganya okugoberera ekibiina ekyo oba okkiririzaamu naye ate ng'oba tomatidde mu kintu kyonna oddayo era n'ogoberera amakubo gonna oba emitendera egiteereddwa mu kibiina kyo okulaba nti gyonna ogikozesa okufuna obwenkanya. Kati nga bwendi ku lukiiko olw'ebyokulonda naku ziri eziyise ndoza tubali tugezaako kukiralifyinga n'okwogera process yabadde etya n'ebisigadde bwe twamaliza okufulumya ba candidates abakoze appeals lulinga omusango oguba gutuuse mu kooti nga tukyasobola nnyo okugyogerako paka nga appeals zikoze eki ziwedde. So
wenzijidde wano kitebe kitudde akakiiko akateerwawo obukulembeze kawulirize petitions ez'enjawulo ezivudde mu bakulembeze oba abantu abacandidates ab'enjawulo gye bali batudde bagezaako okuwuliza kakiba kiyinza okuntadictinga ennyo bwe ntandiko okwogera n'okuexchanginga ne muganda wange oba n'abaganda bange oba n'abamemba b'ekibiina ku nsonga ezo ze batutte mu kakiiko. Nedda saagala I don't want to exchange n'omuntu yenna njagala otusiigire kifaananyi kati kankubuulire nze byempulira okuva bwe mwafulumya kaadi zino ensonga ziringa 4 oba 5 esooka obutali bwerufu mu kusunsula okay baga nti tewaaliwo bwerufu n'akamu ensonga ey'okubiri bwe bukugu bwammwe abatuula ku komiti eno simanyi banawe biwuliddeko nga ti abamu bali ku mutendera gwa bakansula tuuka otya okubeera nga ate ggwayo kyebibuuzo abantu abali ku mutendera gw'ababaka ba paalamenti obukugu bwo bwenkana ki okay ensonga ey'okusatu baga nti mulinga ababadde n'amaaso nga mulina abantu nti oyo nga mubakuba kagenderere okay nti ono wano yakola bwati ekibiina therefore tetujja kumuwa bendera n'ebirala njagala otangaze ku ebyo ebyongera bwe ngambye nti kirungi ogambye obiwulira ate obiwulirira ku bantu ndowooza era ababadde abakulembeze obadde beesimbyewo ababyogera n'abalala kubanga ekibiina kiba public entity buli omu asobola okuwa endowooza ye buli omu asobola okulaba ng'alaba kyawulira ekitatambudde bulungi n'akyogerako naye tubadde era tugamba abakulembeze b'ekibiina abamemba b'ekibiina nti okomawo ewaka oba odde ewaka n'oyogera ensonga ezo nezigongera okukwatibwako. Ekyokubiri ndowooza kigenda okusembayo ku nsonga eyo kubanga saagala nnyo gitwala nga bwe ngambye nti bawuliriza emisango egy'enjawulo oba okwemulugunya okw'enjawulo akakiiko akakulibwa Dr. Kanaabi ne olukiiko nga olwo twaleetereddwawo luwuliriza kiba kya bulabe omuntu ogamba nti tebaannaba kumpuliriza oba bampuliriza bubi ng'ate olwedde akakiiko kakyagenda ki mu maaso so b'owuliriddeeyo nga bakugamba ebigambo eby'enjawulo bagambe nti basooke baddeyo eri akakiiko kwongera bwe kamala okumala process then bakomewo wano bakugambe nti era bwe twagenze n'akakiiko ka appeals nako tekatuwuliriza eno decision gyetukoze eki gyetukoze. Ekisembayo ku ekyo ndowooza era oli bwagamba nti ng'omuntu nanyigiriziddwa akakiiko kabaddeko abantu abanafu abatasobola kukola mulimu guno era bakabanyigiriza olwokuba tebalina busobozi oyinza okuba bakkiriza okubiyingiramu ng'era obalabye nga be bamu kubanga akakiiko katandika okukola omulimu mu gw'omukaaga okwaleka ateebwawo obukulembeze bw'ekibiina ne kakola ku local government era ng'abantu babalaba nti be bano era olinajja n'agamba nti keeka akakiiko ne subject nze nenkoze ekinzize era nkayingidde abantu babadde bajja ne basiibawo olunaku lulamba ng'era alabira ddala nti oli ye kansala ali kakiiko ako ono ye Lwanyaga ono yono so kiyinza okuba ate kiba kikakkanya oli bwaga nti akakiiko kabaddeko abantu ab'enjawulo abatasobola kukola mulimu ogwo ndowooza tekiba tekivaayo bulungi naye byonna bisoboka okwogerwa obanga bayambibwa ebirala nga biyambibwako buyambibwa okuleetebwa olwo mbeera ebeerawo so awo njagala okukoma ku nsonga eyo. Oli wano mwami Lwanyaga Joyce wuno Honorable Joyce Baagala okay watugambye gwe wasetting ebibuuzo ebyo era waliyo Honorable Joyce nga agasimbaganye nammwe Joyce yagwa bibuuzo ki mu komiti yammwe? Kyesigenda kubanga ngamba Joyce yagwa teyagwa ebibuuzo biina 40% ne ground assessment webigatta ne biryoka biwanguza so sigenda gamba nti Joyce yagwa kibuuzo kino kubanga owulira manyi abannamawulire yagwira wali mu 40 oba eri mu 60 bannamawulire kyemba munoonya aba no Lwanyaga please public ayagala ku take because you are the right person okiriyalinga air Joyce yagwira wano mu 40 oba mu 60 pepa zibadde ndowooza ziri bbiri zibiri bbiri maximum le ey'omunda n'ey'ebweru omuntu asobola okuba nga ayise ey'omunda eya olo ey'ebibuuzo ey'obweru n'aba nga tagiyise kati okakasa nti nagudde pepa ki mutendera ogwo gwe guli ku level ya appeal alabika gyagenda okugendako nga muganda wange kubanga ono muganda wange yentwatwa nze Lwanyaga lwaki mba musuula nti oba musuula mu kigendera agenda leero
waali wano ekirungi waali ate talina tulaba nga musanyufu nnyo era ensonga agobeera bulungi era tuli bulungi mwamulanze ekyo butamuwakka talina kyeyalangiddwa tanaba kulangibwako kintu kyonna kubanga ono si yekka tali fit kukubeera mubaka wa palamenti ali fit ate sitabaddeeyo so mwagenza okulanga tasaanidde kuddayo nabosa emityana yamusinze Segona Walukagga ebibuuzo bino byolina Walukagga yabiise nnyo n'abimusinza kakati ekyo kyekibuuzo ekyo ekintu kikiresi kyobalaba nti okunyooma nga bwoga nti Walukagga no buuza ono Walukagga kirungi olesemu Walukagga ne Nabosa kabaka Sebina yasinze muyize Masaka kabaka yakeera ku makya n'awa Walukagga ekyassa kyagala wesibinyo ku Walukagga wadde Sebina Masaka ngamba tusoke tusigale ku Walukagga ng'agwanira mu mbeera ez'obulijjo muntu mukulembeze eyawangula obwa meeya bwa town council ate tolina bw'omugana tasobola kuwangula kisigadde ekyokubiri nakyo era kiba kyakukkakkanya nnyo bw'ogamba nti omuyimbi talina busobozi bwonna mu buweereza ng'omuyimbi Walukagga naye ate omuyimbi Kyagulanyi Bobi Wine anyimye kaadi kiba kyakukkakkanya kubanga kaadi y'omuyimbi Kyagulanyi Sentamu Robert ate w'omukkakkanya n'omugamba nti ate n'okakkanya Walukagga n'ogamba nti ye muyimbi omuyimbi oli akumye kaadi so anti mbadde mbiwulira nga bw'ogamba nti Walukagga ye Walukagga tasaanidde kuba mukulembeze sagala wesibe ku Walukagga muganange kujja nga gwe bwoti bwayagala okitunulira but nkuwadde ebyokulabirako ebiwerako nkuwadde ekiri ennyendo mukunge wa kanso muyizi nkuwadde ebyokulabirako ebirala kyobola nkubuuza nti Nabosa yasinze baagala ensumika wawe yamusinze njagala onyambe ombuulire nti qualification y'omukulembeze MP mu parliament alina okubanga yasoma profession eno therefore eya Nabosa oba eya Walukagga yali terina kubanga eyingira parliament eyo mu parliament omwo mulimu baprofesa bali 18 olwaleero abadiguli be basinga obungi naye nga bazirina mu fields za njawulo bwe bazigatta ebitone byabwe ne bigenda ne bikola ebyenjawulo kitegeeza togenda qualifyinga kuba mukulembeze MP mu parliament kubanga olina kino kyewasoma atukulembera olwaleero emyaka 4 qualifications ezisinga azifunye akuze era asomye bukulu emyaka emeka 4 otuuka ku luguudo lwa bypass product etundibwako mboko miggo jakudda honorable Joyce wekubidde enduulu mu eri ekibiina kyo seekubidde enduulu tonna bagendayo tekinetagisa kukuba nduulu tewali nsonga lwaki ngenda ku appeal ekisooka kya byonna mazze akabanga nga abantu mbagamba okuva cards wezagabibwa tinze ng'omuntu siri surprised naye ate era mukimanyi kubanga mbadde nkyogerako wano nti tekiyinza kunshookinga but also nakugamba obadde ngaoyagala nnyo okumbuuza ku bintu ebikwatagana n'akakiiko ne vetting nakugamba siyinza kukomentinga ku system gye simaze kukola ki kuyitamu it would be wrong of me okwogera ku system nga nze mwennyini sigiyiseemu because someone would ask naye gwe atagendanga mu vetting atayitangako mweno process nga togiyiseemu how would you comment about now that wagiyitamu now that nagiyitamu one ekibiina kyaffe kyagamba nti for anyone to qualify okufuna flag ku ground olina okufuna ebitundu 6 ku buli 100 ku vetting olina okufuna ebitundu 4 ku buli 100 okay tugamba kale now while we're questioning the process you're questioning the process nti wotandika commenting ku process nti honestly okay ground so babuuza abantu bameka era response zaabo baali bameka abaagamba nti nno tetuwa baagala tuwoono because that's very important kebeere research wabeerawo sample gye mukozesa n'omanya nti population yenkana bweti yagambye bweti ne population yenkana bweti yagambye bweti kati bwemala nga data mumaze omucollectinga n'ogamba nti awo
baagala n'ofunawo 2 max ne zidda wali ne tugenda mu vetting. Bwe mutuuka mu vetting nayo ne bakusoya ebibuuzo n'obiwangula oba n'obigwa awo n'ofunawo 12 ne bagatta max zo 32 ku 100. Olw'okubeera muli bantu bangi, in fact bino tebyetaaga nnyo nakugamba nti oba ogenda fulumya list. I think the best thing would be ne mutimba ne mugamba nti Emityana wabaddewo abeesimbyewo 6. Ono mu ground yafunye 2 nammwe muzirabako ne mumanya nti ozegattira wekka nomanya n'okkiriza nti bakusinze. So nawe max tozimaze wafuna? No. Ekibiina kifulumya ki? Linnya nti ono yawangudde. Without that lwaki kyandiyambye ekyo? Abantu abamu bw'okiquestioninga bagamba tikati wagendeyo kiwali tomanyi. But you see the thing is lwaki ffenna twagala okukola enkola esobola okutuyamba kubanga naggamba wano negamba nti ekibiina at the moment tekirina nkola esingakaawo era njukira naliko n'omwogezi wano Alex Wise Wamufumbi unfortunately mukomera kati naye nakkiriza naga nti omanyi ekyamazima eyo si yandibadde enkola eri perfect naye munnange electoral commission tenabakola ki gazeti nga semateeka waffe so ka tudevisinga means but even those means ze tudevisinga singa omuntu ategeera nti mutuufu bino byankubye asobola okugamba nti wait a minute, this is where I went wrong. Okay. And if I have to do better, this is what I need to do. Okay. But also, please note, in the case of Baagala, I was astonished because another day on a radio talk show, nga ndina omwogezi w'ekibiina era nga ye leader opposition mukama wange. At first, yayogedde bulungi ng'atandika because he asked me nenyinyonyo nagamba nti okay, if that is the case then Joyce can actually appeal. Okiwulira? Naye gye twasembedde yalabise nga ayogera exactly lwaki saaweereddwa card and it had nothing to do. Yagambye ki? Yagambye first of all yagambye Joyce nawuliddeko ku mawulire responding awo gamba nti bweba byampuuga it is childish because they asked me a question nga ndi ku media nti Joyce tuwulidde ensonga 2 batugamba nti ugwe okubeera mukwano gwa mpuuga could be one of the reasons era ne mbagamba nti I do not want to think so because bwe kibeera kyekyo kibeera childish kibeera petty naye ne ngamba nti ekirungi ekibiina kikkiriza mu transparency which transparency I have exercised by declaring nti ono mukwano gwange without kwekweka n'okubeera omukuusa. N'ayogera ensonga ey'okubiri n'agamba nti naye loyalty kubanga kati ekibiina kyakugamba oresigninge okuva kakiiko ka parliament. For the record ekibiina tekiŋŋambangako to resign from and nali wano naawe n'okireeta n'ogamba nti obiwulira babikugamba naye nembeerako wano era n'omukulembeze nga wa kibiina and I asked nenkubuuza nti oli wa mawulire eno media house eyina parliamentary reporters. I would like to have that record nga kinsaba to resign and I did not. But I went ahead and explained. Okay. I explained about the issue of the committee because what happened? Sali now, the party wrote to Parliament. Parliament, or Mbaka wa Parliament. Parliament made a decision in my absence, by the way. So, how do you blame me for the action of Parliament? And I said, nti bwekibanga kyekyo, I am at peace knowing nti saagudde. Kubanga ekyo eyakiŋŋambye mwogezi wa kibiina leader of opposition and on radio kati onemmanya nti tebanyimye kaadi lwa max zino ambuulidde lwaki baakoze ekyo naye era bakikoze mu ngeri eri vindictive eri wrong. Naye mu kakiiko baakubuuza biki biwegwa anti kati nkubuulidde sooka tubuli ku byali mu kakiiko ebyali kakiiko baali bambuuza ku kibiina ate wali ki mu kibiina biri mu kibiina byesikola ki byotamanyi byesimanyi. So bw'okola assessment eyo ng'omuntu ebibuuzo wabiyita nnyo nabikuba budinda naye kirungi by the way lwakuba nti nno
mbasaagala Please yogera. andiwulira nandyagadde nnyo mu bannamawulire nali wano nammwe nga tukola investigative journalism okiwulira and investigative journalism lwaki eyamba nnyo nti ebintu bingi bijja on the fore abantu ne bategeera ojjako kwesanga nti abantu abamu be baakulembera era weesange nti abantu abamu probably ne ku lisiti baakola ki baaliko somehow ne bikyusibwa but I would have wanted that sort of story lwaki kuba nze ali mu eyo situation bwe mba njogera omuntu omu ayinza obutakitegeera from an objective point of view kubanga an interested party kiba kyetaaga omuntu ali outside this to really follow up naye nze nga bwe nkubuulidde Is this a witch hunt in your view? I think it's just being vindictive. Nkugambye leader opposition ye mwogezi w'ekibiina yatandise bulungi nga twogera era naŋŋamba nti if there is anything it is okay to appeal just like mwanyinaze bwakoze eki bwaŋŋambye ekirungi teyabigambye nze nga tuli babiri yabyogeredde ku ki Good. What next for you? Are you now going to come nga independent? Abamu ku banno abatafunye bendera nga honorable Medad bo bafudde noga nti bajja nga ba independent. Naawe kyogenda okukola? Era nze nga bwommanyi ekisooka ndi muntu omwegendereza mu nkola gye nkolamu ebintu byange ndi mwegendereza nnyo ate era si papa lwaki because sometimes bw'okola ekintu in the heat of the moment osobola obutafuna results nungi nabadde ngenda kukola pronouncement ku Friday ekiro abataka ne baŋŋamba nedda sookolindeko mwana affe ne ŋŋamba kale kubanga mpuliriza nnyo That is it one of the options for you? Nga bwe nkugambye ndi very clear ate mu communications kiwa nti ombuusabuusa ndi very clear nti eggwanga weekend etandike nagenda okuggwako nga litegedde nyimiriddewa kuki ngenda kukola ki but at the back of my mind manye ekintu kimu people power amaanyi gaki that's all that I believe in kubanga interest ekintu kyenina okukola decision yonna gye nina okukola decision yeeyo ekisooka erina okuba nga ew'ekitiibwa amaanyi g'abantu decision yeeyo erina okuba ng'etwala mu maaso kaweefube ow'okukyusa Uganda. Babalinyo aliko ego emu ku nsonga yavuddeyo ennyo mu abo ab'emulugunya baga nti waliwo abantu abataasunsuddwa ku bifo ebimu ate komiti Mwamirwanyaga kwatuula nemaliriza nga ate basindiseeyo ekimu ku bifo ebyo kyekya Makindye West muli omukyala Zahara Ruyirika ffenna gwe tumanyi obulungi nti yali yasaba okubeera nga avuganya ku kifo ky'obubaka bwa palamenti omukyalo wa Kampala era nga she was vetted mu kifo ekyo lisiti yagenza okufuluma nga asindikiddwa Makindye West and again nali naye wano kusanyuka TV n'akakasa nga bwe atali vetted for Makindye West. I want to play this for you bw'ati bwe yali ng'ayogerako gye tuli byali biyitingana nti waliwo enteekateeka you can confirm oba n'otubulira nti kituufu ey'okwagala okujja Kampala bakutwala e Makindye West mu ngeri ya harmonization kino kituufu oba si kituufu? Munange sikiwulirangako leero mpulira ebintu naye manye mpulira bino byebasinga okunvuma ennyo bempulira waliwo abali negative about me abatamanyi Zahara yani naye ekyo sinaba kukiwulirako because navaayo eyo nengenda ku woman MP wa Kampala empapula nateekayo za woman MP wa Kampala so saaveetinze mu kifo kirala naveetinze nga woman MP for Kampala so awo wendi kiki ekiri mu nteekateeka? Well, njagala kufuna mukyala Winfred Nakandi njagadde kutandika naba NUP bokka nga sinabakudde mu ba nkwaniriza Wanyinaze Nakandi. Yes, Nakandi ono yali agala baka bwa parliament bwa Kampala ku tiketi ya NUP nina atya navaayo awo nga process tenaba kugenda mu maaso
nakulebye gwo mukola documenting enyo ku nsonga eno. What is the problem? Nsonga kibuzibu kyo buli mu kunnyonnyola eno. Mwami Kungu muna abalabi ba NBS mbabuuzaako ne bannange bwe tuli mu studio olwaleero. Mwami Kungu ekisooka saatya. Ekyokubiri okwewala omuzungu kyayita conflict of interest. Ensonga ya Kampala nze ng'omuntu nali nsazeewo obutajoogerako. Era ojja kulaba nga komenti yange ya mulundi gumu bweti. Bukyanga list efuluma sijoogerako yakutegeeza na Uganda nti nali nesimbyewo ku Chairman MP wa Kampala ku kadi ya NUP. Naye nenvaamu mu kamyufu. Ensonga naziwa ezanzija mu kamyufu. Era akaseera kano bangi nnyo bankubira amasimba gaba nakandi watugamba kale nakandi wabyogera bino ebintu kale nakandi singa nakolanga gwe munnange saagala nnyo kumala kiseera nga njogera ku nsonga ya MP Kampala naye njimaze okwayo ku disclaimer nti wadde nali mu lwokaano olwo nali nduvuddemu olwa flag olw'ensonga zina wazanyiza n'okwongera okuttaanya wano naye omukyala yafunye flag ya MP Kampala Honorable Malende muyozaayoza ate ne naliko naawe ku show nali nze ndi mu kalulu naye nga ye akyali mulwadde era nga musabira atereere ajje tuvuganye bulungi n'omukyala yabadde mu kalulu mu kamyufu ako omulala omukyala Zahara Luyika ne muyozaayoza olwa flag gye yafunye mu kisundu kye yagifunyiddemu so sina buzibu n'omu ku abo obuli personal era tutuyina what are you questioning nakimu yes naye bwe NBS bwe yankyaza wano olunaku lwe nali nakalangirira nti nvudde mu kamyufu ako ensonga ezimu ezanzijamu zaali zeekuusa zaali zifaanageza kilibwe zityo zaali tezituuse ku nze naye nze ndi mukulembeze twali tugendagenda mu vetting y'abaka ba parliament naye nga waliwo flag ezakagabwa ezakabakansala ba LC3 ne LC5 samenya nnyo mannya naye kubanga nze siri confrontation saa nnyo ntalonda abantu ziri personal however nze mbeera ku system amazima gabeera mazima sifaayo ani agoogedde oba agoogedde mukwano gwange oba mulabe wange gabeera mazima ekikyamu kibeera kikyamu sifaayo ani akikoze oba mulinako oluganda oba mukwano gwange nnyo kibeera kikyamu kati ngenda kuwa scenario nze ezanzijamu ate zazzemu ne zeeyoleka tulina ebifo ekifo kya LC5 kati ngenda kukyogera LC5 kansala wa Nakawa West omwami oyo akola ku kakiiko kyangu nnyo okumuyita ssentebe waako oba omwogezi waako kuba gwe basinga okumanya ani mwami Sebufu naye waliwo omuvubuka yali amutaddeko amaanyi ng'era ground agirina ddala nga amutaddeko amaanyi nga olaba ground agirina nga buli kimu obusobozi abulina n'agenda paka n'ateekamu n'empapula ze era n'aleetawo vibe y'amaanyi buli kimu n'akikola nga n'abawagizi abalina tewali yategeera butya bwe kyakolebwa okumaliriza nga omuvubuka oyo yeesimbye ku LC3 parish ebbanda okitege kati kirina ebizibu bibiri ate era bulijjo mbyogerako ekisooka nti bw'ogamba nti ono w'amaanyi nnyo mu kibiina tumwetaaga nnyo ono amutaddeko omuzinzi gw'amaanyi bana babiri katwatuuze buli omu tufune tumuteeka kitegeeza nti abalala abeesimbye mu reesi eno wadde olabanga abatali ba muzinzi nnyo ate nga kituufu bongerako ekibiina tobalabyemu magezi oba tobalabyemu mulamwa ekyokubiri nti kati gwe bw'okwata ono aleetedde oli ebizibu nti ono tumwetaaga nnyo muntu waffe nnyo naye kati ate ono amutaddeko nnyo tabo kati mugyewo tumutwale kuguli omuluka ate abeesimbye kwogwo omuluka kati kyekiri emakinde west saawa zino nti nkugambe sina buzibu na muntu n'omu era tewali muntu n'omu gwe nnyina naye empala no anything naye bw'ohandpicking omuntu era nagamba ku comment gy'oyogerako nagaye bannaye abakulembeze b'ekibiina ensonga emakino tugireke mu mutima mulungi kuba tolina bw'oginnyonnyola lwaki okiyita handpicking togirina anti kati omukyala akubuulidde wano omukyala akubuulidde ku screen lwaki okiyita handpicking nga ekibiina kiri ku record mwami Sebufu yavaayo nannyonnyola n'omukulu gw'oli naye wano ndoza ajja commentinga letter naye naavaayo nannyonnyola nti omukyalo oyo yaddamu nate n'asaba okusunsulwa emakindye kati omukyala yakugambye eki ku screen gwe ava okuzannya wano eddoboozi
omukyala yakugambye nti yavetingira Kampala Women MP. Nze nabagamba ekibiina bwebeera nga enkola yeeyo nayo simbi naye gitegeeza abantu nti yeeyo kubanga kitegeerekeka bwogamba nti ffe ng'ekibiina tunoonya omulwanyi anaatugirayo wiini kitegeerekeka naye tolowoozesa bano bassewanyana na bamusiri na bafaruku ntege nti bali mu competition ng'ate gwe obudde bonna ogendako era ogamba kati kankubuulire waliwo badde abantu abakamenti nga ne bagamba nti Makindye teri mu Kampala era kyekimu ku bifo byabadde akola kya campaigning nga mu kituufu naye kati kankubuulire kati twalina nti NUP yeggwanga kati Election Management Committee EMC ke katiko k'ebyokulonda nga mu ggwanga akakulibwa mwami Justice Byabakama bw'ogenda mu Kalulu tugambe Honorable Joyce Baagala Women MP Mityana District n'agenda ne yeesimbawo ne fulaga NUP ne yeesimbawo ne fulaga NRM ne yeesimbawo bwe beesimbawo result zigenda okudda nga Electoral Commission egambye tugenze okubala abalamu nga Joyce Baagala yekka obululu bwafunye mu Mityana municipality businze abaliwo bonna abakyesimbyeko n'olwekyo ffe tumuwadde mu Mityana municipality kikyamu tolina bw'okinnyonnyola abantu kyenagambe tukireke mutima mulungi kati ensonga eri wano Honorable Mwanga Kivule gulo kyayogedde wadde abantu bagambye naye ate nze nakisanyukidde ko yayogedde amazima yagambye nti affe tusobola obbikola ekibiina kisobola ffe niwaba teyaveetinga oba ffe tusobola tulaba nti no yatuwanguza ffe tusobola okukikola ekyo kyekyabadde kituufu naye bano abagamba yaveetinga bano bagamba munnange yaveetinga munnange yakyusa ate nga yakugambye teyaveetinga babeera batulimba buli nja kudda Mwamulindwa awe njagala ompe kyolowooza ku gamba byewuunyisa naye kugamba enjuyi zombi mbasaasira ate ne sibasaasira bw'oba ogenda mu kintu ky'oyingiramu kiba kirungi nnyo n'okitegeera nze nsobola okubeera omuwagizi w'NRM naye nimanye ebizibu biri mu NRM naye nensooka mbikkiriza nenga nti ebyo nja kufa nabyo naye nja kusigala ndi mu NRM abantu abasinga abagenda mu NUP balina kye batamanya about NUP kintu kya muntu kyabayagadde okukola alina okukikola era kyova olaba ekitabo nga bamaze bano ba mukulu Lwanyaga baasitula ekitabo ne bakitwalira Honorable Kyagulanyi era information gye tufuna egamba nti awamu yabagamba wano mudde mumwetegereze singa Dr. Tango Doi mu Electoral Commission yaffe amala okukola ekitabo n'akitwalira President Museveni process eba tekyalina makulu kubanga Honorable Tango Doi ayimirira n'agamba nti Rogers Mulindwa nkugaanyi ekiddako you appeal oba n'agamba gwe nangiridde obuyinza buba ne Electoral Commission kati buno obuyinza bw'abano bwali bwakiguumaaza kyobalaba oli mwanyinaze Nakandi nono mukwano gwange baagala bajja kubyogera naye waliwo ensonga eziba ez'obuntu ezitayinza kuvaayo wano ezammisa abantu abamu cards nga omukulu takwagadde bwagazi of course ebyasinga okuntabula omutwe binasinga okulaba mu ekyo kwe kulaba nga mwami John Mary Sebuufu yennyini atemaatema yeetemera abantu ne bakiwoomya ati manyi bwe twatuuka ku kifo ekikye ye naddako emabbali tuyinza kulonda muntu nga naye alina interest ate agende asalirewo abalala nga naye ayagala okwesalirawo ekyo nakyo kyali kivundu ekyo kyemwogeddeko ekyokutuma omuntu gy'ataasaba olina ajja ne ku TV ng'enaga nti nze bannange eyo saasabayo mwe ne mmutumayo ekyo kiraba bulabi tisi kintu kya buntu bulamu kubanga oli tomanya nakyayagala bakyalina biro ebirowooza mbu